Rema Namakula ne Dr Hamza mukwano bo bagudde ebintu bya bukadde na bukadde bannaye kozi bagamba inaye ayongerwako already bayina kyokka ate nebibaguddemu bya bukadde na bukadde. Oh my god bannaye ninga mugamba mutya kansubire muri bulungi mwebali kwagala buyinzaanishasuvia era bamenye enkola yaffe ngenda basaba video mugimpereka like era nensago yonna mukwano ate nabakusubscribinga nti agiro subscribing era ongende mu notification bell oleme okusuba buli kimu kyonna kimba nteekayo anti mama malo ate oludda taataaliya awo mbasikoze balance wengamba mama malo ate awo mba nkitutte wa edikenzo si kyekyo kati mama aliya ne taataaliya mukwano b'ebintu bagudde bya bukadde na bukadde munnange mukyala Rema Namakula muyina ono nno era nginamukwako kawo mu maaso kati ono ngina soka mukuweeko ng'ali Rema Namakula oba mama aliya oba mama malo oba mukyala Dr Hamza sewunya haki emu mu haki ennya webate webakwogera wabula bannaye anyway webate webakwogera mmanyi munaye kimanyi kyenina okwogera munnange ono omukyala agudde ebintu munaye ono mukyala mufumbo si bwe buwalawala bwogenda ositala nga bwepiisuula wali nga bwokola kya mukyala mufumbo mukyala wampisa mukyala yabuulirirwa era olaba ayina n'akayimba keyayimba mbu oyina bingi byosannalaba era bingi ebyekwese munda eyo nzeekaba ntendeka najjula akafeeki munnaye mukwano tebyokoma mu luyimba bintu byo abitegeereza ddala munnaye banaye bashonyinuzi nga bavumye n'omukyala nga bamusokonkodde kwegamba bamusokonkodde okuva kagera akasooka ngamba kano akabeera kanaso paka kaviiri akasembayo paka kaviiri akaggalanda munnaye Rema Namakula kino munnaye Rema wasulawo kenzo ati biki mukazi gwe wamma kugamba neyakayiga okwogera nga naye asooka kuyigira ku Rema Namakula ate wali wano babloga bano bakayingira babloga bano bannamawulire bakagatandika ate abo bo munnaye bakisuusa bayisawo we baalikomye oba dembe ekigambo ekikima ffenna kyetwetaaga oli wa dembe katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa dembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo kyebateeka okukola kwekulirera ne balikuuma lireme kutyoboolebwanga lireme kusambibwa mu buyinzaanishasuvia omanyi otokomoka nnyo omugambo katabo ka vidiyo akakadde oteeddeko kaki yes nka bateeddeko nga njagala nsikeyo kiri kyembadde mbagamba nti ono munnaye mukyala yabuulirirwa mwana yakuzibwa wampisa nti ate ye okuyimba takwesibiddeko bukula kuva mbuto bwe yali muyimbi nakinku kati munnange ono Dr Hamza omanyi munnange eriwo edikenzo yavaayo kati saawa zino tumuyita mukyala Dr Sebunya Hamza munnange omukyala mubuuzaako emirembe nga aliwo edikenzo naye teyali munene naye weyajja eno ndowooza emirembe gyakola ki emirembe ndowooza weyajja newa Dr Hamza emirembe oba ngambi ne giyitirira omukyala n'asitula omubiri kati ate bashosho inyinozo manyi mwete mwewummuzaako munaye mwansobera temumanyi kye mwagala kati ate mumusabula munaye Rema Namakula omubiri osusse oyisizewo waalikomye wennoogezze wennoopinduuse kati omukazi mwagala akole ki bannange kati omukazi mwagala bannaye kugamba akola atya lulinga mutono nti ate munnange eswezi z'omusajja edikenzo simanya buli kadde omusajja abeera bweru simanya oyagala simanya bya nabisunsa simanya byebikukoza byebikweraliikiriza ate kati yadde newa Dr Hamza ebisobooza simanya nabisunsa abifunira mu full swing yensonga lwaki yagejja kuba ebintu byeyali ayagala eneweyo tuveeyo manyi munaye mujagama anishasuvia otukomuka nnyo omugambo munnaye yagudde ebintu anti jeso n'omukyala munaye tumumanyi nti alina kampani eziwera zakolera okulinga munaye n'omukyala Rema Namakula alina kampani nnyingi nnyo zakolera kuba munaye mukyala wampisa ate w'amazima nga we nabagambye kuba mukyala muki mubuulire kati ka vidiyo weekali maaso awo nti munnange era jesa yezeemu n'ekikola omanyi banaye mujesa n'aluddeyo buli wamalako contract nga ddamu alinowalinga buli waddako contract nga ddamu alinowalinga ekitegeeza bamwagala ate muntu wampisa ate muntu abakolera bulungi era munnange ye akasente ku akawunti kaweera ddala era wamma amaalo ali bo munaye bo bajja kuwulira mu mbeera nnungi kuba mama alinamu akasente taata alinamu bannange. Hi, Jessa family. Christmas is here. Yes, and we all know Christmas is a season for giving. And here at Jessa, we spice things up. Guess what? The Jessa 12 Days of Christmas are
back. Yay! Yeah, you all stand a chance of winning Christmas gifts throughout the festive season. This starts on Monday the 12th of December to Tanikanga 12 December. And every day a new prize will be revealed on our Jessa pages. And guess what you have to do? Very simple. Follow Jessa on Instagram, Facebook, and Twitter. Read my caption below for more instructions. Good luck, and don't forget the hashtag Jessa 12 Days of Christmas. Woo! Hi, Jessa family. Christmas is here. Yes, and we all know Christmas is a season for giving. And here at Jessa, we spice things up. Guess what? The Jessa 12 Days of Christmas are back. Yay! Yeah, you all stand a chance of winning Christmas gifts throughout the festive season. This starts on Monday the 12th of December to Tanikanga 12 December. And every day a new prize will be revealed on our Jessa pages. And guess what you have to do? Very simple. Follow Jessa on Instagram, Facebook, and Twitter. Read my caption below for more instructions. Good luck, and don't forget the hashtag Jessa 12 Days of Christmas.